Yoba buli azaamaanya nno obuteebaza abaganda bange. Ntera nnyo okuba nti ntumira n'esitubira ku baganda bange. Ntumidde nnyo ku bannayuganda mwenda bawanga ne mu ggwanga lya Butuluki. Buli kibuga kyonna gy'oli mujje baliko gye mutuusaako engalo kansube nti buli bulungi. Buli kibuga kyonna gy'osinzira okulabiramu ng'oli mu ttake okulamusizza. Naye ngenda twala okisa guno okuwaza bannayuganda mwenna abawangaalira mu ssaza lye bayita Konya. Bannayuganda mwenna ng'owangaalira Konya, I salute you. Olw'enjawulo lwakuba nti mbibazizzaako olwaliro mwasobodde okuba nti mwasajja kudde okuba nti kati musobola okwekolera ensonga zammwe era njala obebaza omulimu omukulu gwe mwakola okuza muganda waffe Katonda gwe yatwala ne mubanga musobodde okusonda akasente oba mwasobola okusonda akasente ne musobola okuzza mulambo gwa muganda waffe oyo ow'enkyukakyuka muganda waffe Mukama akingirize era akusonye byonna byakusobako naye nga njala okubaza mwenna abafamire n'abantu b'Ekonya mu kibuga mu province gye bayita Konya mu ggwanga lya Butuluki mwe bali nnyo okukola mulimu gwa kusona nsimbi kuza muganda waffe oyo gwe mutima gwa Sseruganda gwe butwatandika mwe bali nnyo mubalire so mwenna b'Ekonya I salute you mwe bali nnyo okukola mulimu ogwo temujjanga okwo bwe nva ngenda mu kalowoozo kuba kati speed etandise kati ntandise okukyamuka mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba buli muntu yenna gy'ali mu nsi yonna osabire nnyo kitaffe jjajjaffe Haji Nadduli era nga njala kutwala okusaba kwa kuno bwe bange ebyo munnayuganda yenna gy'oli mu nsi yonna nga weesobola bwe kiba kisoboka nkusaba okwate ku Haji Nadduli mu mufulumya eggwanga eryo embeera gy'ayitamu si nnungi so mu kalowoozo kalero ngenda kusaba munnayuganda yenna gy'oli nga wenkanamu mukoze birungi bingi mugabye ensimbi nnyingi naye ekintu kimu kisobola okukuweesa omukisa mu ggulu gy'onooba ogenda gy'otamanyi jjajjaffe oba kitaffe bambi ali mu kusoomozebwa okw'amaanyi nabo bannayuganda mwenna basobola okukingiriza n'okuyamba Haji Nadduli muyambe eno ensi tuyigiramu ebintu bingi nnyo atusinga obukulu kuba ffenna tuyigidde ku ye naye nabagamba enkola ya Museveni akutta emirundi ebiri asobola okukozesa emmundu okutta asobola okukozesa okutokyalinga n'akutta n'ofanga ofuolaba otogera essaawa zino Haji Nadduli ali mu kufanga alaba ayinza obutamutisa butwanga byali asuubiza b'emmundu naye ekikolwa kye yamukoze okumuggyako omwana we ate n'awamba n'abafamire ye n'abatulugunya nga babanja emmundu ng'abakubye abalala bakyalina makomera kuba bataddeko babiri kikolwa kibi nnyo jjajjaffe Nadduli ali mu kusomoozebwa okubulamu bwe tuleme kutunuulira nnyo byafaayo bye na kibiina kyabadde awagira kubanga alina ensonga lwaki abadde akiwagira naye ate alina ensonga lwaki asirise so nga tumwetaaga nnyo nga mwonna byafaayo mu kaseera we tulaga tumwetaaga nnyo kuba bano abantu tulina okuba balina otubuulya ki kye baakola so ngenda kusaba mwenna gye muli mwenna basobola okutaasa Haji Nadduli mu ngeri eyo neesoboka oba mufulumya ggwanga asobole okufulumako tusobole okuba tumwetaaga nnyo byonna ebisinga obungi Katonda yamanyi ku nsi kuno ffe tuli bayise Katonda yamanyi dulwogera ddulo n'ovaawo Haji Nadduli oba yakola ebikyamu mbasaba busabi tubireke tusooke bitunulirako tusooke tutaase muzeeyi waffe ono kubanga Museveni amutta mu ngeri yo simanyi nti Haji Nadduli yakyalina emyaka ebiri mu maaso okusinziira ku trauma oba trauma muzeeyi Museveni gy'amuyisaamu famire bagiwambye baliratives babawambye bataddeko abantu babiri abasigadde bonna bali mu makombe bababye simanyi babanja emmundu omwana postmortem mweganya ofuluma kyokka kimanyi bulungi ti omwana battamutte bakozesa dokita okutta omwana oyo kati omwana results za postmortem ziganya ofuluma Haji Nadduli bali mu kumuttekako pressure y'amaanyi omusajja bambi ali mu mbeera etategerekeka so ndooza kati akaddiye emirundi 8 okusinga gy'abadde akadde ku mukalowoozo kalero ngenda basaba omuntu yenna asobola okukwata ku Haji Nadduli omufulumya eggwanga amufune wamuteeka amukweke mpaka ng'ekyosi kiisi naye omusajja bambi afa kuno ku nsi tuli bayise tewali muntu yandiyagadde kula muntu munne ng'afa bimu ku bintu bitusulira Haji Nadduli byasasuli byatambanya ate nakati mu mbeera mwali ng'amwetoolodde buli kasende wa buli nsonda yonna so mbasaba Haji Nadduli wonna buli muntu asobola omukwata kuba byamukwateko bwe kiba kisobola musabira oba mugenda mubeererawo wakaawe okumala ebbanga lyera amala oli omulabu bwe naso musobola okikola abantu beeruulo otherwise omusajja agenda kuwalukanga bbomu ku bintu ebitategerekeka awo nno nvudde mu kalowoozo kaalyo ngenze ku kiggula lugi kyaleero alright mu kiggula lugi kyaleero tekigenda kuba kiwanvu nnyo ate tekigenda kwawukanako ne byenjogedde naye ngenda tutandika bwe nti njagala tutandika bwe nti ntera nnyo bagamba enfumo zino nga ntandika vidiyo zino naye ndooza abamu temuzifuna makulu naye nga ntandika njala sooka balaga ka vidiyo kano era njagala Museveni ka vidiyo kano akalabe
tugamba Ssebusiru Wanjoka butanyinizo jogera nti zo zigenda kuwangalira luddawa kutuyita okwekulira akabazikulu yoseriti bahabula tubasema ntano wakale nsezo tamuzezene nsanga bisibe ne batuusi banno mugenda sanga obuzibu mu nsi yonna nga temukyalina musobola kwegeka lubadde okunywa amazzi olw'ebikolobero byemukola ku bannansi ab'okusemazinga Africa muli batono mu namba ne mutandise okucunya buli ggwanga lyonna muchunyiza Burundi muchunyiza Rwanda Kongo mugichunya Uganda mugichunya Somalia mugichunya South Sudan mugichunya buli omu muchunya esawa zina abakazi n'abasajja mu Kongo bali mu kufa lwa kwagala kweddeza bitundu bitali byammwe Kongo ina kubeera mu Kongo so si batuusi abatuusi balina kubeera mu Rwanda ne mu Uganda muli basenze busenze naye ate omusenze atufuukidde ekiteega eno video ngenda gibalaga nga ntandika ekigula lugi nga muri ku boda babaganye okuyingira Kongo emundu evuga ne muganye okuyiga kubanga ka mentality abajjudde abantu mu Africa tuliga dinti tulina okubeera mirembe ne tuyagala fenna olw'obufuzi mwagala okufuga bannammwe nga ate muri batono mu namba kano ka video kengendo tandika nako ntandike ekigula lugi mu dakiika emu then ntandike video kakano wano bana banyanda baganye okuyingira Kongo. Hier après-midi, il n'y a plus de soldats français au Rwanda. L'opération turquoise entamée le 22 juin s'est donc achevée avec le retrait vers le Zaïre des derniers légionnaires relevés par des casques bleus africains. Les Zaïrois qui avaient fermé leurs frontières pour éviter un nouvel afflux de réfugiés ont décidé de la réouvrir partiellement. Le point ce matin avec les envoyés spéciaux de France 2, Isabelle Bechler et Éric Mézy. À chaque mouvement, le cortège s'ébranle dans les bousculades de nattes, Watchon et matelas d'hiver. Baba gobe Kongo baba sazeko yo boda tubakiza kudda mukusala kudda wantu bonna nimuganyo tegeera il peut marcher les 12 km on les laisse partir muganyo tegeera on reçoit les ordres de nos chefs et pas n'importe qui peut venir nous donner des ordres ici je représente je suis pas n'importe qui s'il vous plaît ou bien une note spéciale là on pourrait peut-être faire quelque chose. Si on n'a pas une note spéciale, on ne sait pas. Tant que les autres ne reçoivent pas une note de leur supérieur, ils ne laissent pas partir les réfugiés. À vous. Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre dans l'attente et la déception de ses compatriotes. Sigenda gizanya yonna. Naye kana akabonero kakulage nti Abanyarwanda naddala abatuusi akabinja k'abatuusi mu Uganda muli ba refugee naye okufuuka ba refugee ate ne mwagala okutenga over gwanga ne tukkiriza ntuli bawa naye ate ne mwagala tutumalawo kati ye Kongo bafuukidde ekizibu Rwanda already kitokota si kisaanikire Burundi bwe kiri muganye okufuna amagezi mentality bategeeza nti mulina okusetulingako ewantu wamu mujja kubona abona ebintu ebimutinkula mu mawanga ge muteetegekedde nze mbabuulira Museveni ne bantu banno Omunyarwanda omutuusi agenda kulwako waatuuza omutwe olw'obusiru wammwe kawo mentality n'okweyagaliza n'okuluza mu musinga abaddugavu abala ku continent ya Africa mwetereze ng'obudde bukyali otherwise ekiri atabale kyekira n'asigadde waka nfundikidde ekigwalo video etandise before nga sinatandika video eno njala muntagingire Monica Musenero Minister wa IT ne Science abere ku video eno Muhoozi Kanyirugaba Muhoozira aganjabira ku video eno Frank Gashumba kweta ku video eno netagako ani omulala netagako omukulembeza Fomolondo Bakyagulanyi Center mu kwetaga ku video eno nganda bugisimufungize ensaba abantu bakundeetere bulambwerembe paka ku video eno netaga abakulembeze banuupu mwenna ku buli mutendera ku video njala mbereko netaga abakuli ekitongole kya CMY ekya ISO n'ekya ESO mbere ku video eno kubanga mwena mbeetaga netaga bana Uganda yenna yamanyi nti ali ku myaka 65 okuddagulu nga bakuba empiso eya senyiga lukoki senyiga lumma ogwenga nayo kuoli namwe bagemeddwa abantu bamwe njagala mbere ku video mbetaga bangi nyo mushange video eno nga tenatandika bibantu benataga ku video ndo konjitana njagala mujishiyali ka muntu afune video eno buli muntu osobola kusharinga abantu 10 kuba njagala information ya lero efulume wenagenda okudda kuno kulunengendo okudda nga bamazo batula mutwe mukimanyi Facebook bajja ko notification bajiri meeting abantu gira bakati fetu ino kolo mulimo gwe buli muntu kusharinga buli muntu asobola kufuna video eno nkiddamu muntagingire yoshete bahabulwa muntagingire Bonika Musenero Dr. Ruth Achenge Dana Atwine Muhoozi Kanyirupama bamemba parliament abanuupu abakulembeze banuupu ne president wango Mulondo Bakyagulanyi Center mugera ku video eno n'abantu mwenna bwanga manyi wagemerwa nkwetaka ku video eno tutandike bulungi nnyo video eryo ketandike
Aya kati kavudde ko kwanjula katandise ndowooza tutandike bulungi nnyo ndowooza. Alright, ndowooza kansoke mbajjukizemu katono ambajjukizemu katono kambajjukizemu katono nnyo katono nnyo katono nnyo ndowooza video eno nyinza okuba sajja uploadinze wano ne kanji bajjukize. Mujjukira ng'omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda tannamujjulula Museveni tannamukwatamu navaayo nempa story yonna ekwatagana Catholic Church mu Uganda nembabulya abaani abali kurutinga abasajja n'abakazi oba basista ne bafather mu bigo okwetola eggwanga Abanyarwanda ddala batuusa bayingira mu bafather ne bwa sister nembabulya story yonna buli kimu n'ekibabuulira omanyi Bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo ate mwerabira nnyo nembabulya buli story yonna abamu ne bagaa ati musajja asaaka naye tugamba nti mpologoma nkadde etegera ku luzzi kwa buli omu ajja kujja okukima amazzi ojja kugeetaagisa. Omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda n'amuyita abantu bazzuka ne baga tufudde ne mbagamba nti bafaada abasinga obungi nga si Baganda oba nga si Bannayuganda bonna bambega ba iso abala baseemwe ne mugaa nti nsaaga lwali tebuli buusa video ngevaayo faatha oyo gwe babalaze yabadde mu Magandula ng'akuumibwa amagye ye Reverend Father Eginia Safari era musajja naye muki Munyarwanda musajja Munyarwanda era nga baga nti Hector Wanyenga Seminary ye reactor is a reactor of Nyenga Seminary. Oyo mwami bikamukabenja k'Abanyarwanda abatuusi abali ku lutimbo okwera mu Eklezia ya Uganda omu ku bo nenga akabenja kangi nnyo akatenke over Eklezia. Kati bulijjo tetubaga mulowooza nti tutusaaga nabagamba nti bwe mba mubuuza nti sitaani yaleka azadde omwana ku nsi temwetaaga kubuuza mwana ki yeyo seeri tibahabulwa olutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe mutabani wa Karekezi muzzukulu we ye Muhoozi Kanyero Muhoozi Laaga ye muzzukulu wani Natasha Diana baani bonna bazzukulu ba sitaani. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu individually osobola okuyingira mu kommente y'eddiini notandika okulwana ne Katonda notandika okudigiza abayigiriza babe ngo obakumisa mundu nga babega ekkanisa babega Eklezia n'ogamba nti gwokyali muntu. Sitaani yaleka azadde omwana eryo seeri abazzukulu Muhoozi Kanyerugaba Natasha Diana simanyi bonna bazzukulu ba sitaani yesobola ki bonna bagezaako n'okwefuna kibatali nenga ate bazzukulu ba sitaani zamutegedde mbabulidde amannya go yo Father ka video mwakalabe nakataddeyo so mutegere buli agenda mu Eklezia agenda mu chachi agenda mu muzikiti ne muzikiti gye bali bamaseka nga bambadde amagandula nenga balina pisto miwato awanji nnyo ku muzikiti go mugendako. Kati njagala video etandike bulungi nnyo nga tutandika ensonga zino bulungi nnyo tutandise tutya duli bwe nasaba okukola video nabagamba nti abaana bawambibwa mu Kampala mukono batwalibwa ku training centers ez'enjawulo mu Uganda wepone bwe lw'eggwanga bwadde tebuluusa netegeezebwa ku droni zange nti n'ekitali eno okulira n'ekkomera abasibe ne bamala okuyingira ekkomera baleeta abaana baba trainingira ku kitalya enako esinga obungi era ne babajja ne babatwala mu bitundu eby'enjawulo by'eggwanga ogenda okulwana entalo za Museveni naddala e Congo. Ekiri e Congo kitokota si kisaandikire era tekyetaaga kunyumizaako omuntu yenna. Emundu evuga ekirako emberenge za popcorn eziri mu kutulika nga ne butaweddemu nenga kyebakola omuvandimwe kyebakola M23 ne Museveni Katonda yakimanyi yensonga lwaki atandise okulukurutinga abaana abato babayingiza mu magye okubatikko batwale Rwanda okubatikko batwale Congo balwane entalo ze. Era mu Uganda enanga mugado yagenda nti agenze Congo bamusayininga Congo tira mutereko omusika ngo budde bukyali kubanga basinga obungi kyebabakola kizibu nnyo era nabategeeza Bannayuganda muve Congo budde bukyali mwalowooza nsaaga ekinaddira kinava mu yebiraka nze temunnenya ntandise bulungi nnyo ntandise bwete bw'obanga oli nnyabo oli ssebo ng'oli mu Uganda buli kitundu kyonna ky'olimu munnanga gwokera ku makya n'ositula engalabiyo n'ogenda ne bakuba empiso nga bakugema ekirwadde kiri ekyasinga 19 munnange nkuwagaabwa okusinziira ku drone zange information gye zaalabyeko Satura eyagabiddwa ku CMY ISO ne ESO econfirminga nti bw'obanga oli myaka 65 okuddagulu nga wakubibwa empiso eyo kisaana ogende olaba omusawo yenna omukyama akuwe ku ddagala eyisobola okunyunguza obutwa obukuli mu biringo obudde bukyali. Otherwise kyakonfirmingidwa ku mpapula z'endalabyeko bane ISO drones zampadde mwenna basinga obungi baba ku butwa era mugenda tandika okufa mu nfa ey'ekimpowooze
ngire kigendo singo batandika okubalwala mugenda tandika kulwala endwadde eyekikonvuba abala mugenda kutulika butulisinga bomu nga mufa cardiac arrest sina kindi mugenda tandika okugulwako emirembe nga mufa mu mpola. So I'm here to confirm to you that whoever was immunized, please go and seek further education, further medication. Nenga mugenda kikola mutya munonye abasawo abamanye ku ddagala eryoza obutwa mu mubiri kyetuyita detox kyetuyita mu luzungu kyetuyita mu Luganda okwoza omubiri nga okozesa either oyinza okozesa habo oba oyinza okozesa eddagala lyonna eddala ezzungu bakiyita detoxification ekintu system gye bakozesa okuba nga basobola okununamu obutwa. Naye in the simple terms nja kujja ku Sunday n'omusawo oli gwe nabaleta ku olumu abayo kulimu ku ddagala obenge gye muyinza okununamu obutwa omubiri. Kino mujja kikola nga n'abaana bammwe mwenna abakubibwa empisa ezo musobola obbawa muyinza okusobola obbakozesa system ey'okubawa eddagala lino nga mubajjamu obutwa. Gwali okumpi ng'osobola okufuna kye tuyita activated charcoal. Empeke zibanga manda ng'osobola ozifuna. Buuza omusawo engeri gye zikozesebwamu osobola okuba nga otandika ozimira okumala emyezi 6. Mu kino osobola okwongerako amata agali fresh, osobola okwongerako ebikola bya muwogo ebyakamulisa ebiri mu kkala 3 eya kiragala eya gold n'emyukirivu ebyakamulisa waggulu. Bw'obanga tosobola kufuna deactivated charcoal osobola okufuna amanda gennyini getufumbisa ku sigiri n'ogakoona n'ogateekamu amazzi netokosa amazzi mangi nnyo. Bw'omala n'osengejja amazzi gali gojje mu manda ago g'oboonywa osobola okunywa amazzi ago emirundi 3 olunaku okumala emyezi 6 ly'eddagala bali kubuze. Nja kujja ku Sunday n'omusawo oli atubuulira eddagala ky'eddala lizo osobola okukozesa okujjamu obutwa buno. So buli muntu yenna ali omumanyi nti wakubwa ekintu ekyo gezaako nnyo okwejjamu obutwa obudde bukya lw'ensonga nti nkonfirmize nti abasajja bano mission yaabwe yali yakola kintu ekyo era bakikola bakituukiriza era abantu bangi bafa mu kimugunyu. Nenze bange nti buli muntu yenna ali wakati w'emyaka 65 okudda waggulu please genda wejjanjabe ng'obudde bukyali otherwise wandikifuuwa ng'okiza munda. Mu ngeri y'emu waliwo muganda waffe w'omulangira eyava e Bungereza eyafa wiiki ewedde. Nfunye information endaga era confirming nti omulangira ono yagenda okuva mu ggwanga erya Bungereza wiiki emabega nga tannavaayo. Yaludo amaze okufuna complications mu mubiri gwe, so already kiba kitegeeza nti abamuwakanya okawulira bakamuwera Bungereza agenda tuuka e Kampala nga kamukutula bukutuzi. So nyongero gamwe nna bannayuganda abali mu Bungereza ne mu nsi endala before nga tonnalinnya kujja mu Uganda sooka ogendeko mu malwaliro ag'ebbeeyi ab'obuvunaanyizibwa bakebere nga tonnatuuka Uganda, otherwise abamu muveeyo ku kiyama maze balunga. Era nkubira omulago okutakungula bannayuganda bali e Bungereza semina ezijja e Bungereza right now. Sooka okwata omutwe gwo. Oyinza okuba lumbi toyagala mulaba, well and good, it's up to you. Naye wuliza information gyayogera esobola kuyamba somehow or somewhere. Tunuulira before Kyagulanyi Ssentamu okujja. Tunuulira okuva lumbi before okujja ku social media. Diaspora yalimu seminars mmeka? Diaspora yalimu seminars mmeka? Yalimu functions mmeka? Nga ziri state funded. Nga n'abantu be tubagamba nti ono state funded mafia agent nga mumanyi nti ono agent wa Museveni oba ali Mengo oba ali mu gyamipiira oba ali mu gavumenti nga bateeka soko tulimu before Kyagulanyi okujja before mbuyo okujja ku media seminars oba functions mekeza nga mu diaspora kati mekezi zijja mu diaspora kigendera kikiri mu seminars zino kati ntegeeza abantu be Bungereza before nga temunnakola kintu kyonna babi bowala seminars zijja waliwo gye mpuddeko simanyi Mayiga agitegese ye Mengo naye agenda kubeerayo mwegendereze nnyo. Omusajja gwe njogerako Mayiga temumumanyi ono kasooke mbalaga kiwana ekifaananyi kino ekifaananyi njobide Mayiga mulaba wuuyo alina eggayo omweta Titus oyo y'omu kubakola n'omukyala gwe bayita Million Black yatwala embassy ezisinga obungi ez'omu Scandinavia. Omwami ono gatandika struggle yamnime empindi ku mabega naye nga nze mumanyi nti state agent ate musajja Munyarwanda era naye nga ali mu Europe eyo gyakola emirimu gyo kati bamala omuwala bamuli kuluutinga akola kuzimu ku embassy za Uganda bali mu Belgium ndozanze kuba ali mu Belgium if I'm not mistaken. So bwabanga atudde n'abantu bano ngono state agent Titus ono yankala kati okumala emyaka ebbanga ddene nnyo naye nga nze kimanyi kuba nafuna information nti ono state agent kati abantu Mayiga badabo kati ono bwategeka pate wane bategeka pate nga bano ko bali kikyosuubira bagenda ngo obutomo genda kufa wuuyo Mayiga kati nembaga abantu mwe musobole okweberera muganya okwebereramu
simanyi lwaki mwefulanya abamanyi nga temanyi Museveni bw'akola agenda batta bamalewo tubagambire muganyo okuwulira komulowooza ati buli muntu akusinikira amaanyi yajja okwagala tagenda kwagala kino kibategeeza tomanyi sitaani bw'ayambala sitaani ayinza okuba yayambala amagandula ameeru sitaani ayinza okuba yayambala amasuuti nga goyita sitaani ate si ye sitaani mumanyi sitaani yayambala ngoye enzirugavu sitaani yayambala bubi nedda sitaani ayinza okuba yayambala amagandula ameeru sitaani yayambala amasuuti abeera smart 24/7 nga temukimanyi njala bakubira omulango otakungula please tusinga tubaga nti omuntu mukyamu bear with that information okwerinda sibuti enseneta ensanafu etambula egaludde gwe gwagitutte gitwale ojja kuwona atagitutte it's up to you kubanga bw'ofa tebaziikamu nze ate bwefa tebaziikamu ggwe it's up to you nekino nkibalaze kibeere ekyokulabirako mutegere bulungi nnyo so no mutegere buli muntu ali mu diaspora South Africa mpuli baleeta ekibooziboozi sima ekya CBS Fans Club n'omukolo ogenda okubeera South Africa mubanyi muno ku munaku bw'obanga oli muntu wankyukakyuka togeza n'olinnya ku functionary mu bintu by'emmengo ngeri South Africa kabeere CBS bonna banyampi recently eno function ebadde mu Dubai eyabadde simba bagiyita simanyi bagiyitaani yabadde yeeyo omukulu w'ombwaye Kawoya mwebeyamisa n'agamba naye abantu abali mu Dubai tubegayiridde nnyo temuddamu kuwuliza bintu byera ku social media information gye baba wanfu mubeere ku CBS yokka ku mutimbagano kwe tubawa information aba bamugambye muli banyampi tubamanyi oyo n'azikira the same people abagenda ogenda South Africa kati abane baba wadde replant bimutubulya byonna bifu kitegeeza abantu mumanyi information kati mwena bali South Africa function ezijja zina abantu bezitagetinga mulekera ogenda ku function z'abana abantu basigale waka babere mu kisiicha abantu babagala kife so mwena be South Africa abali mu America nebongiza bategeeza ne mu Europe nino mutegere bulungi mwebereremu awo nvuddewo era please abantu be South Africa muno bakajala boyi sanga sinatandika information entuufu mumpulirize eno message njagala ogitwale oba ogireke ogiwuliridde wuliriza bulungi nnyo recently mbale sara kwogera ku mwami ono naye eno information yange either giwulirize oba girekeewo nzize mbagamba omusajja gwe bayita Frank Bolira ono state agent musajja munyarwanda abeera ku social media state mafia ate nga akolera ESO external ESO ebeera external ESO ye kibiina oba ye agency ekettera Museveni ebweru w'eggwanga external security organization jakettera omwami ono mujjukira bwe bakwata baganda baffe babiri basatu bwe bakwatira e Nairobi kuno omwami ono yaliko Frank Bolira yaliko kwaliko Semwogerere gwe mwala bagoba kuba mawuli nto muyekera gwe bakwatidde mu bitundu by'Emityana oba mu Bende Mityana mu Bende mwalimu n'omukulu gwe bayita Bright Mazinga kati abantu bana basatu bana bakwatira wa Nairobi naye babakwatira Nairobi balete Uganda wotwogerere sawa zino babagamba nti bwajja okulagira mawulire balaga nti Semwogerere kago bakwata ali bamukwatidde mu Bende Mityana side zenti yemuyekera naye what was the mission behind this omwami ono Frank Bolira akolaga n'abantu bangi nnyo aba position nga temumanyi mbega wa Museveni n'oku attracting abantu abali mu struggle real kajjala bati bubanga olina omutima ogwagala eggwanga era akyusa ggwanga please avoid omukulu bayita Frank Bolira kubanga ESO agent bakwatisa omukulu Semwogerere ono naye njala bagamba nti mwe family ya Bright Mazinga n'emikwano gye muddemu munoonye nnyo muganda amono gyali kubanga information gye mwafuna gye baateeka ne ku CBS okusinzira ku drone zange zigikubyemu ebituli nkiddamu omuntu kuba n'abasatu Frank Bolira alya butaala ng'ate yasika bana ababiri yaleeta bana ababiri Semwogerere kago baali bategetinga go baali babaagala era yali omuntu omutuufu nga yalina ekibinja ky'abantu abatuufu abalwanyi bagenda okununa eggwanga era kyobula go baateeka muli nti bamukutte kati mwenda mikwano John Bright Mazinga Juuko ne famire ye muddemu mwetegereze nnyo ababawa information n'omulambo ogumwaga nti bwoyo bwana bajali for God and my country bwana bataliyo the same for God and my country niyo kusinzira ku drones bange nti tegeeza famire ye ne mikwano gye badde mbeetegereze nnyo ku kiki kye baawulira n'omulabo gwe balaga nti gyeguli sijja kwongerako bingi ayina amatu weewulirire era otegeere naye nga mission y'abantu bonna yali yakufuna mukulu ono Semwogerere yali pure blood ng'ayagala change Semwogerere ono gwe baakwata gwe baateeka amawulire yekka gwe baali baagalako so whoever
wish to liberate Uganda, please avoid some politicians and some people in Uganda because they might cause problem to you. So Semwogere was the near target. Iraba hamufuna, ila mtekane mawuli. Kati bana basigadde bonna question mark. Ne family ne mikwano jono mwami, please mugezeko ku verifyinga. Otherwise, bayinza bakolida ekintu ekitali kituufu. Tutandise bwetuti. Kati video etandise malina okunywa ku mazzi. Kansulenti Monica Musenero atuuse. Mujjukire ncho mukyalo ono Monica Musenero tugeze ku satellite ngera jita mu dakika 3 zokka. Buli mogera kuvana ngo otegedde obubbi buli mu Uganda nababbi bali mu Uganda. All right. Njira mutagingira mukyalo ego bayita Monica Musenero Minister for Science and Technology. Odusimu bimulwadde. Alabika ne bwosere ebyano biteka mu kavera bulungi ngo saze mpita ndi ajja jibba gitole mu kamo yosete babiro tafsira mutano akazi ziye muzizini nsanga bisibano sibabbi balwadde. Tutandise mujjukira mbisira ebya lockdown omukyalo ono yavaayo Museveni namuwaana nti omu ku bakadazi b'abalungi kumbe yomu ku babbibe abalungi. Twatandise tutya omukyalo ono tujjukira mu lockdown yomu ku bagula emmesse buli mmesse bagigula omukadde 8 kyokka tugenda okunoonyeza ku social media kuno bako Google ng'emmesse egula nusu mitwalo 3 mitwalo 8 ekitono mitwalo 10 ze mmesse zize yazigula 1 million 8 buli mmesse kati omukyalo ono mubbi forget kati nga sinatandika mboozi njagala kwata essimu ye y'obuyonjo gye tuyita smartphone please genda ku kibanja kya Gola Moses kye tuyita Google teekamu erinnya lino bweliti teekamu north drop Grumman Synagogue Cargo Space was launched on 7th November 2022. Kanji batere wano bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo. Erinnya liri North Drop Grumman Synagogue Cargo Space craft was launched on 7th November 2022. Kiteeke mu ku Google onoonyereze gundi kizungu kyebalo nkinze kyabadde kyani ekyo kivaako bajja kubuulya bw'ovaawo genda ku website ya NASA osakinge ekizungirizi kino ekyalonkingiddwa bw'osangako ekigambo kyonna ekiri related ku Uganda nti yalonkinze satellite ng'anva ku media kuno genda ko ku NASA website ya NASA otekemo sakinge otekemo ti Uganda yalonkinze satellite wonna NASA yevunanyizibwa mu America ndoza Russia oba ne China NASA ndoza ediro kuba NASA yesooka okuba nti yalonkinge ebisungirizi bino ebisinga obungi njagala ogende ku mutimbagano gwa NASA ku website ku mutimbagano gwabe otekemo nti Uganda otekemo ekigambo search nti Uganda yalonkinzeko ekigundi kyonna ekizungirizi nga kigenda mbwengula ojja kujombuulire nti lumbu yalimba kati ntandise bwenti mukyala Monica Musenero tukumanyi nti oli mafia ekisookera ddala njala tegeeza eggwanga lyonna mukyala Monica Musenero lekera okulimba bana Uganda kulemukamo Yoweri Museveni mu ababbi mwadidde eggwanga ne muteeka mu katu ne muliteeka okulinda ebintu by'ekiyenga mu settings ebintu byammwe tukimanyi nti abavubuka basatu basoma engineering era mwabasindika ogenda e Japan okwongera ku bintu bye babisoma nenga tebadde matuko ku level eronkinga kintu kyonna dokkola component neemu ekwatagana ekizungirizi bana Uganda bana basatu bonna bakomye babadde bulungi nga bateredde kolo mwakoledde ebintu bino okkola le fulale wammwe nga mukola ebintu bino by'ekiyayi ensi teyategedde nze kanzi jemba buuse kati kiri bwe kiti ekituufu kiri bwe kiti Uganda tennalonkingako wadde ekizungirizi ekyeriisi erimu wadde ekirema bano okumanya bana basajja babbi mu ministry ya Monica Musenero ne mu parliament dilo bayisa budget ngegenda kwatagana kusindika ekizungirizi somewhere anywhere in the world teriwo one okusindika ekizungirizi bakisindika ne kyoccupyinga space yo mu Uganda tetuyinaamu kyetuyita nti tulinawo station wetugenda okontrolingira ekintu kino kyekisookera ddala tetulinawo control center kati ogamba otya mbu walonkinze ekintu mu America wakino nkidde mu space ya America nga tulinawo control center kyekisookera kekyokubiri n'ogamba kigenda tuyamba mu minerals ne agriculture ne science satellite mostly bazisendinga for security reasons ne space okumanya biki ebiri mu bbanga kati gwe Monica Musenero njagala ogende ku video kweri ku YouTube njagala ogende ku NASA
ekizungirizi kye basindisi kyabaddeko bendeweerezi bbiri kwabaddeko eya America n'eya Japan kitegeeza partners ababadde mu kintu ekyo Uganda teyabaddeko omuntu wakola joint partnership ne kulonchidde ba commentators oba abantu bagenda okulochinga ekintu kino babeerawo ne boogera ekizungirizi kino kigera ku mission ki bali abakitaddemu ensimbi bali ba partners era ne bakironchinga ng'ensi etegedde ne ba space engineers bonna boogera amanya bakigendeddeko n'abadde babeerawo n'okukola ekintu kino kyonna njagala omuli okunaku lwalonchiza ekintu ekyo baasomye ku linnya lya Munnayuganda yenna engineer eyabaddewo mu kintu ekyo nga bakironchinga njagala ondetera video nga boogedde ku linnya Uganda oba ku Munnayuganda yenna eyabadde ku kisungirizi ekyo nga kwali ku lunaku olwo taliiwo kuba n'abasajja n'abakazi bayaaye kyekisookera ddala kwabaddeko ensenzi Japan ne USA kati bano abasajja okumanya babbi ono Monica Musenero akimanyi bulungi tagendagenda mu parliament asabayo sente nga sente za mukama oyo sente bahabula otabasira mutani wakalekezi ekisookera ddala waki bakironchingidde mu America ekyo kisobola okusoundinga nti America yeyina system osobola okukironchinga it is okay lwaki tekobaddeko bendera ya Uganda era kwaddeko ya USA na Japan kubanga partner oba omuntu yenna shareholder alina okwanawunsingibwa ekisoka baanawunsinga ensi mu kironchingi to the USA partner yabadde Japan bendera yabaddeko ne USA zabaddeko tu ba engineer bonna ba space engineers bonna babasomye tekobaddeko wadde mu Uganda weriise fu tekobaddeko wadde n'omu genda ku Google genda ne ku NASA website okebereke linnya Uganda walonchizeko space yonna tekiriyo awo nonzija nkyabata kubamba ngenda bayisa ombodde ngenda bayisa mbwangu lwaki tewabadde representative yenna kabere minister kabere kubana abale bagante ba scientist abadde nga ba presenting Uganda tiyabaddewo era lwaki abakironchize tebayogedde ku ggwanga Uganda bwembanga mwataddemu sente kati okulya n'okukombeso wani kuli wano Museveni amanyi okwetega bulungi nnyo njala kubabuuza Al Jazeera tekwabadde konti Uganda alonchize ekizungirizo kyonna CNN tekwabadde konti Uganda alonchize ekintu kyonna BBC tekwabadde konti amawulire gonna agensi yonna tekwabadde byabadde kubukedde NTV BBC NTV BBC byabadde kubanga TV ze bazisetinze bulungi kati ono omukyala kiyakoze yadiri ne bateka tenti kollo ne bamakinga sure nti bamanyi saza bagenda okulonchingirako ekizungirizi kiri ne batuuza abantu mu tente babateeka obulungi nnyo bagamba nti bonna ne batuuze nga labizaabo ne bonna ne babatega ekiwande batuula wotuukira okuteeka eggwanga n'abasajja balina family n'abakazi ne basetting ekkollo kuba lonchinga ekizungirizi kitali bendera ya Uganda wadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga lwa Uganda tulina ennaku ebyo nga mazo bibabuuza bwe baloncinga ekizungirizi kino mubeera intention as to why muloncinga ekizungirizi kino ekisooka ekizungirizi bwe bakisindise mba mulina okuba mulina control center tetulina control center kati information mugenda mukuba mugifuna luddawa eri ku kizungirizi ekyekyo so ebintu bino byetaagamu abantu okubuuza lwaki bano abasajja batuuse okusiriwaza Bannayuganda that extent bategedde sajja bagenda kirungi kiranga mu America ne batuuza abantu bonna ku TV ne batuula bulungi nnyo balo kingi ekizungirizi nenga tekuliwadde bendeweera wadde okwogera bayingirira bonna kaliko wa Uganda tekwabaddeko bonna ne batuula ne balindira ekizungirizi nimbo kibasimbula ekizungirizi kigenda kukola ki temusobola kukola mpisa etundula nvunza mulonkinga kizungirizi temusobola kukola jirita mu Uganda mulonkinga kizungirizi temusobola kukola de panado mulonkinga kizungirizi temulina de factory ekola pads z'abakyala bali mu nsonga temulonkinga kizungirizi tosobola kusasula basawo olonkinga kizungirizi sijja kubimanya kangere kuba udde nabutono nnyo so mulekera okubuzabuza Bannayuganda kubanga Minister Museveni tumanyi nti mubbi nze njala bave batulage kiche bataddeko kuba n'abavubukaawo baade balina obba mentioninga singa badde bebamu kubakoze ekizungirizi ekyo bendera ya Uganda ayina okubeerako bapatana balina obbogera ne ba space ngina babadde ku kintu kyabakikoze bonna tekuli n'omu mbona ffe tulina ki tulina eggwanga kati ngenze ku information esala balwisaawo nnyo alright njala tegeeza Bannayuganda bonna awo nvuddewo nti nabuno obufere obugenda maaso obwekirwadde eky'Ebola obugenda maaso mu Uganda nabwo akiyaaye Museveni anonya mbutya pressure wagisala ateke ebyokwerinda n'obinyweza mu ggwanga n'okuteekawo lockdown
Butogere sawa zino mfunya information ndaga nti buli dwaliro lyonna mu Uganda kati omuntu agendayo kwekebeza obana okumukebera wabera obbaluwa 2 nenga asayininga kembali ne bajuza kendala kitegeeza kumulwadde yenna kati bagenda mu fulanti mulwadde wa kirwadde kino ekiriwo basobola okufuna enamba ene baviirako okwagala okuggala eggwanga gibujjawo katono yensonga lwaki Minister of Education yavudde n'agamba nti amasomero gaggalewo mu wiiki 3 okuva kati nga beekengera okuba nti abaana bayinza okukwata obulwadde buno. Tukimanyi nti ensimbi nyingi zikozesebwa n'okutega obuzanyo batega nti omuntu yafiridde mu taxi simanyi olyanogose n'ava wali nenga bina byakiyaaye kyekiri emubendeka sana kisa kinegula kubanga abantu babattalunye ne baga nti balwadde bakirwadde kino ogezaako nnyo okuteekawo entiisa naye nga kyonna gye kiri nabagamba ekiri ataba kyekiri n'asigadde waka muteeke nnyo bannayuganda mu kutiisa naye mujja tegeera nti eyawalula esiridde ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo so nno mutegeere nti babaggala amasomero gano bayinza okuteekawo kafyu bwe bamutaddewo bagenda teeka bintu ebitiisa musobole okubanga baba bestrictinga ku nnyingiza n'ensaasaanya oba n'entambula mu ngeri yonna esoboka awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala najja nkola video ne bagamba nti enteekateeka ya Yoseeri n'akabinja kabaka batuusi kakwavuwaza buli munnayuganda wonna wooli otandika okwera enkuta nga tona okyasobola kujja ssente ne bonna otunze ebijja bya bajjajja bo ogule pikipiki bajja gitwala era bakulemese nga bakusaba ebintu byebisoboka n'ebitasoboka nabagamba nti bajja kikola mu phases baali bakisiriikirizaamu naye kati bakizeemu olunaku lwajjo bakutte bodaboda mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso n'Entebbe nga wetwogera bodaboda zinatera n'okuwera akakadde ku poliisi ez'enjawulo naye nga baga nti beetaga element driving permit ne reflectors naye nga ate abasinga obungi bonna badde balina ebintu bino mission y'abana abantu okusingira ddala bategetinga basajja n'abakazi baganda nti babavuwaziza mu buli kimu ne baganya okwavula bakyakola kati balina okukola kwe kutandika okukwatira ddala mu nsawo zaabwe babadde bajja 10 babayimiriza okubanga bakola emirimu bo basobole okuyisaawo ebyabwe baagala naye weewuunye obunafu bw'emitwe gino era obunafu bw'omutwe butawaanya bigere already Uganda eri mu economic crisis oba eri mu katuyubagano k'ebyenfuna ate n'abantu abasookerwako abandi badde bafacilitatinga economy nga bayingiza nga batambuza abantu okufuna ensimbi n'okugula amafuta bema mutandisa bakwata nga mbasaba reflector element ne driving permit which is nti biteekeddwa okubeerawo naye nga n'abiira bakwata kitegeeza nti economy gittiradde nga mukitegeera naye nga mukitegeere nti eno enkola y'okukwata pikipiki z'abantu bonna yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda nkiddamu yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda era basinga obungi batandike okuba nti bava mu mbeera ey'okutandika okubeera abantu bafuuke ebimenke naye nabagamba nti gy'okoma okusiba emba ku lujegere nga togiwadde kyakulya olunaku lwekutula oba lwogita bwetasookera ku ggwe esookera ku mwana we yennyini ayavula mu lujja gwerya kati butyo Museveni mukwate abantu bano abantu mbajja mu business ababoda mbagubye mu business naye ekinaaba mu yebiraka mujja kyongera okitegeera nti nsinkambwe naye fere tufuddeeyo mubanyikize mubanyige anaawulira nga akooye ajja kubanga yejja mu budde naye mukwejja mu budde bifunga temunejja mu budde ekyokukola mukimanyi nina kembadde nerabidde mutandise okulaba abaana nga batandise okwetuga ku masomero gino si mizimu nti bukalabanda dedda ezo ze zimu ku side effect eziva mu kukubibwa ebintu ebitategerekeka nkiddamu gomuzadde ali ewaka monitoringa nnyo omwana bwo baga nti abaana bali mu kubakuba ebintu bino nga temutegeera abaana bali mu kwejja mu budde not because balina stress no ezimu ku side effect z'ebintu ebyebyo omwana atuuka okuba nga takyetegeera n'asalawo yejje mu budde naye mwe temutegeera bintu bino okujja nga tubibannyonnyodde bulungi mwe mwetaaga nnyo okujjukiza ezo zimu ku side effect z'ebintu ebyo babakuba abaana bajja kudde waka nga tebakyawulira bakambwe ennyo bali arroganti tebaagala kumanya nga beekyaye naye ngaekimu ekyayisizza omuwa emmere tv agiraba alina ne smartphone naye nga obwongo bw'emibiri gumuga nti olina okukola ekintu kino kubanga alina ekintu ekimuli munda kibamukuba kimutategeera alina ekintu kibamukuba kimutategeera abaana bwe bali serious bali mu bagi bali okuba temuwulira nali nganya okuzanya vidiyo eno nikanje balage katono nnyo baba kiki abagema babagema simanyi kansa wa nabaana ne babagema nono simanyi lumima mawugwe naye eddagala lye bakuba liggala nabaana
ileta na side effect yeyo etuko okubwongo omwana agenda fuuka ekisolo nga temumanye mujja kuloko tegeera enkola y'abana abasajja lwaki babikola mu Buganda wokka ate nga tebawuddemu nti Muganda buli muntu asangibwa mu Buganda yenna bajja mukola ekikyamu mujja tegeera nga muze okusiza engalabi zammwe anvuddewo kati ngenze ku nsonga endala njala mutagengere wano Yoseri Tibahabulwa nakakundike yo Museveni Muhoozi Janet James Mugira David Sejusa Mbadi tumukunde mbagala ku video notandise munnange onakula jo lwabadde lunaku lwakubiri wakati wa sawa 12 wakati sawa mukaaga ez'emisana okutuuka ku sawa 10 ez'akawungeezi wabaddewo meeting mu refugee camp Entebbe nga bajisula mu manyi musula mu Yoseri Tibahabulwa ne mukazi we era meeting eno yabaddemu ebintu bino wammanga naye ebintu bino yabaddemu byewuunyisa kati musooke mumpulirize bulungi nnyo mumpulirize essaawa yonna bwe mulaba ku media nga Muhoozi Langa atandise okukola tweet ezivuma kitaawe oba ezivumaganya regimu ya kitaawe making sure don't share don't comment ekyadde mu meeting eno bagenda tandika okuba nti balaga Muhoozi nti avumirira kitaawe ebikolwa bye oba okuwakanya kitaawe byakola kino TV radio namamba political analysts aba ena bagenda tandika okupromotinga nga nabo bakulitisayizinga ebikolwa bya Museveni oba ne security organism mu Uganda muntu alinga ekintu kino mugenda tandika kola Muhoozi nga akola tweet ezivumira kitaawe bikolwa bye noba okuvumira bikolwa ya kitaawe naye nga political analysts ba ena bagenda tandika okupromotinga ekintu kino so muulira nga omuvubuka ono against his father. Here is the reason as to why. Nga bwe yakola ekintu ky'okusindika tweet n'avuma Abannakenya tasobola bwamba mu wiiki emu Nairobi nga kitaawe yamugamba akikole kati kyabakolera nkiddamu tweet Kanyerupama gye yakola ng'egamba nti bagenda kuwamba Nairobi within 1 week yali kitaawe yamugamba ogikola ne bakolera bulungi nnyo yakwata media okumala omwezi mulamba ne Kenya yitwalira mu kati the same meeting gye babaddemu ne bagamba tukole the same strategy. Muhoozi atandika Museveni akolengayo tweet Muhoozi agenda against those tweeting avumiriza kitaawe kati bano bona ba ena ne propaganda lisima MK chairman ne bikozi bitya bona ne media zitandika okupromotinga Muhoozi ekigendera kiriruddawa uliriza mu meeting eno bakitegedde ka video likembazanyidde mu Kigulalogi nti omutuusi watuuse kati abuliddwako ewaka mu kibira mu ggwanga lya Ethiopia mu kibuga kiri waggulu ettiguli embeera teri bulungi ku side ya abatuusi mu ggwanga lya Somalia embeera teri bali bulungi nnyo era bana batuusi mu ggwanga lya South Sudan nabagaye ekimu embeera tebali bulungi nnyo era bana batuusi ekonge ekiriyo kisa kinegula tebali mu mbeera nnungi bana batuusi mu ggwanga lya Rwanda bibafuga ne basula ku tebuche kubanga bannannyini nsi batandise okugulupinga app kyekimu ggwanga erya Burundi mu Uganda kennyini we twaba obubudamu we basitamye nga Sserwajja Okoota bwasinga nnyinimu entannama basse bawamba bakola buli fujjo lyonna nawo bagala naye saana gatandise babuguma kati bagambye tutandise okuluzinga popularity 1 abantu batukooye 2 bategedde ffe baani njagala okwekubira mu ngalo n'okubakubira mu ngalo mwenna benza okusiza okutegeera nti Museveni musajja mutuusi munyarwanda kino kitutte emyaka 6 plus nga bannabyabufuzi bonna abadde mu Uganda buli mu yaganda okwogera amazima ga Museveni amannya ge ensibuko ye obuvo bwonna obuddo njala bakubira mu ngalo nawe kwekubira mu ngalo ne bannabyabufuzi mwenna bavudde okwambula Museveni okumutegeeza nti simu na Uganda please mukubire mu ngalo abasajja n'abakazi ba Henry Tumukunde bakiza Besigye Kifeefe Mugisha Muntu banne bonna bali bakimanyi bulungi nnyo Museveni musajja mutuusi omunyarwanda nga n'amannya g'oligino bagamanyi nti eyo Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa but nobody came out to expose Museveni until I myself came out and exposed him. Now wachimanyi nti ensi bategedde nti si bannayuganda basajja batuusi mwekubira komongalo kati bakitegedde ntubakooye yensonga lwaki mulabye oli omusajja omukulu gwe nalinoza nti ategera bulungi eyita Dr. Ruhakana Rugunda bwavudde n'agamba nti balina okuleeta amendment mu constitution okukyusamu nti
abantu bana Uganda abalina obutuuze bw'ensi endala bakkirizibwe bafune obutuuze bwa Uganda kina kizanya kubanga Muhoozi akawairo mu constitution si muzaali bwa Uganda nga kitaabwe Muhoozi si nzalo ya Uganda takkirizibwa kwesimba mu kifo kyonna ne Museveni buti bwe kiri kaabere jeti ka bonna basinga obungi kati bakitegedde tumazo balabisa siba na Uganda wona badde bakola effujjo bakimanyi nti essaawa yaabwe esigaddeko akantu katono nnyo balina kukola ki gye baali bagenda okuddukira e Congo kuteekayo ensi yaabwe ne tukwata ne sente zibo bazimbe enguudo ekiriyo kifumba mutuko bwe bakikuba oyinza okutya n'okutya ki ekiri e Congo ensi naye balemeredde kyokka nga bakwata sente baziteekayo for the first time njagala kwebaza omusajja wadde simwagala yeeyita wa opposition omusajja oyo Ssemujjunganda ye member parliament avaayo nayogera ensonga ezikwatagana ku basajja bano obuyaye bwabwe njagala kwebaza omusajja gwe bayita Lutamaguzi Ssemakula avaayo nayogera ensonga zino nga tazirumye mu ggumba njagala kwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange omulonde mu abasajja basatu mwe balina omubalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa Museveni n'okwogera ebintu byonna byadde asirikidde nze sobola I can't thank myself or I can't congratulate myself kubanga mbadde contributing towards my country. It's a must and it's my responsibility. So but I had to congratulate these three people. The elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you very much to expose Museveni. Honorable Lutamaguzi Ssemakula, thank you very much. Honorable Ssemujjunganda, webale nnyo ebigambo by'oyogera kubanga you are one in a million. So mu bantu basatu njagadde obebaza especially mu basatu mwebale nnyo mubalire ddala nnyo kukola omulimu ogw'okuexposing abantu bano. Kubanga tekibadde kyangu nnyo ku myaka Museveni gyabadde mu Uganda nga buli omu yasirika teri ayo ninga bonna bamanyi nti omusajja Munyarwanda si muna Uganda until we came out ekinoonyesa sigamba nti nakasale wa n'ekibiri n'empiso nedda ebigambo bino bingi kuba teyasobola byogera ate embyogera ng'ebiri gwe kiruma ne kikuluma ne kikujijiira n'owulira nga n'amatu gakubaluka naye nga nkyogedde mwebali nnyo mubalire ddala kati mutegedde bulungi wawe tutuuse kati abasajja bali mu panic ekyabayisiza mu meeting eno kyekiriwa mu meeting eno nakulwajja mu State House Entebbe ku saa 10 emisana meeting yawedde saa 10 meeting eno yabadde Museveni kennyini Muhoozi Kanyarugaba James Mugira David Sejjusa Major General Mbadi ne Tumukunde kiki ekyabaleetedde okukola meeting eno bakitegedde nti wakali mu kibira gitandise obbawunyira balina kukola batya tebalina okukola kwekuza pulaani ya buli gye nabagamba a planned well could in Uganda kubanga bakimanyi nti ye system yokka esobola obbawunya naye system eno nzengi kuba mpaka olwali bakomezzaawo pulaani ku mmeeza nga baagala kudita ne kudita eno bagenda kukozesa system eri ya Muhoozi okujja nga alumba kitaawe nga ne media ne bapropagandist ba ene bagenda kukola ekintu kyekimu okusupportinga ekintu kya Muhoozi then batekinge step ahead okusetinga ku Muhoozi atekinge over bakwate Museveni bamukwate bamuteeke mu under house arrest bamuteeke ekisozi oba wantu olabana bamuteeka naye nga indirect Museveni yagenda okubanga afuga eggwanga lino nga Muhoozi gwe webiragiro nga batuukiriza ebintu bino byonna so mukitegere bulungi nnyo nti anything happens on social media nga kiri against Museveni nga Muhoozi yakikoze oba NRM bakikoze waliwo plan ku gibagezaako okuzza naye kino kyogera in advance temujja gikolayo so no mutegere ebintu bino naye nga abantu bano bali backed by Muhammad Nsereko ne Frank Gashumba Owentwingiri be bantu abali mu kintu kino okubanga basupporting ekintu kino wansi so mukitegere bulungi nnyo nti abasajja batategedde kati nti ne Kenya gye badde basindisa emize gyabwe nzize mbaga ebintu bye Kenya bino nga mbategeeza n'omusajja y'omu ye master planner what happened in Kenya bagenda kukola bagenda kukyusa mu constitution naye sirooza kinaba kyangu system bajjawo term limit ne bana Uganda nti bana Kenya kimwe kibajja kuba omusajja oyo emigo ne tamu ezo butagimalaako so ebintu batambuza bwe bityo so awo nno naye mvudde mutegede bulungi singa mulala ku media nga Muhoozi agenda against his father kubikolo nibyayogera temwebuuza ku media so no awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala budde nga budduka kale kansulenti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse ku video eno njagala uliza information eno bulungi nnyo okusokera agenda 20 seconds asatu mpumuzeemu ebigabo byenjogera in the respect of our foreign soldiers kitalo nnyo ddala baganda baffe wonna abawambibwa
nga tutandika struggle eno n'okulonda nga kuwedde abadde mu safe house ezimu ku za Kibuule ne eza Kalangwa ku Lwokutaano luno tukubye ennyuma abasinga obungi basaliddwako emitwe era baziikiddwa kansoke twale seconds 3 zokka in the respect nti okentandika information eno. Ntandise bwenti. Era message njagala egenda eri mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna ne bannayuganda mwenna ne bannakazadde mwenna. Kitalo nnyo ddala. Njala otegeeza eggwanga nti abaana abasinga obungi abakwatibwa nga tutandika campaign nejeza komekerezebwa era bano nga bali bataliddwa mu safe houses oba torture chambers eziri mu bitundu biremngendo okumenya wammanga ku Lwokutaano oluwedde abaana bano bonna basayiningibwa era ne battibwa era nga yawa orders zino ye mukulu Muhoozi Kanyarugaba agamba nti agala okufuga eggwanga Uganda. Kitalo nnyo ddala baganda baffe bano kuba nti battiddwa Olwokutaano oluwedde olw'ensonga nti abaana bano bagezezzaako nnyo obassa mulayini baganye okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okublackmailinga Nuupu wepo n'okulyankuzibwa okulya mu nsi ya olukwe abamu nga baba bajjere mu kuba ne batuko kubanga tebakyagala kumanya okujjako okuwummuzibwa nga kukwandisinze okubanga bawona obulumi. Abantu abali mu ggwanga erya Amerika mumanyi omusajja ono Kibuule waali bwe kiba kisoboka mwandibadde munoonya ku address waali Kibuule asaana kukwatibwa mu safe house zino wammanga babadde abaana bano waliwo safe house eri ebibajja eno ngebadde edundwa Muhoozi Kanyarugaba ngera omu ku bantu abadde bagikolamu Bepade Sserunjogi wepo n'omukulu eyita Majambere bano bonna abaddemu bonna kapuuti era baziikiddwa mu bitundu by'enjawulo. Ekayunga ewa Kalangwa mu safe house eno nayo abaana bayo bonna abasinga obungi battiddwa ne bagibwayo. Mukono ewa Kibuule mu makaage ag'Obubangwe wabaddewo safe house naye abaana bonna bakiringiddwa bagiddwayo. Ennamawojjolo era nawo no safe house ya mukulu Kibuule no mutabani wa Museveni nayo bagiddwayo. Drone zange okusira ku drone zange amaka ga Kibuule nago mbategeeza nti nayo mbadde mu safe house era naye abaana battiddwa bonna babaddemu. Kati abaana abadde ewa Kalangwa abasinga obungi bonna basuliddwa mu mugga Sseziwa era nga struggle ewedde nga tufunye obwetwaze mu ggwanga Uganda. Ngenda kusaba ekibiina ky'ensi yonna ekya UN, ngenda kusaba ekibiina kya International Human Rights Commission worldwide, ngenda kusaba EU ne bannayuganda mwenna tutandika okufeffetta omugga Sseziwa ogutandika ne gikukoma engomba z'abaana abatamanyiddwa muwendo ziri mu mugga guno omuyitirivu naye ng'omuntu alina osooka okukwatibwa ye Kalangwa wepo ne Kibuule. Abaana badde mu safe houses z'omukulu ono Kibuule ziri emukono wamwe badde Nnamawojjolo ne makaage ag'Obwebange. Abaana bano basinga obungi baziikiddwa mu kibira kye Mabira Forest gye baziikiddwa ng'abaana basinga obungi bateekako chemical enjeru gye bayiwa mu ntaana ezo mass graves ne bagiyiwako ne badissolvinga mpola era kizibu nnyo. Era nga bwensabye ebibiina ebyolumirirwa ensi yonna n'okulwanirira eddembe ly'abantu nsaba nti olutalo nga luwedde ekibira Mabira kyonna ku sayidi zombi gye kiva ne gikikoma tulina okutandika okunoonya nga tukozesa embwa eziwunyiriza ezikonga olusu okutandika okunoonya buli ntaana yonna mujja kukyanga ensi ezudde emirambo egyinza kuba kisukka ne mu kakadde k'abantu. Nkiddamu nga Yoseri avuddeko n'akabinja ke Sseziwa ne Mabira Forest on both sides tuteekeddwa okufuna sniffer dogs ezigenda okuba nga zisaakinga okuva Mabira watandika ne gyakoma okunoonya mass graves ez'abaana n'abantu abattiddwa mu ggwanga nga tebamanyiko buziiki bwabwe ku biragiro by'omusajja oyo Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni. Kino nkyogera nga nkiinako obukakafu nti abaana bangi battiddwa era omwana wabayawula nga taseze mu kulabika kimanye nti bebamu ku bantu abaziikiddwa ku Lwokutaano.
ensonga lwaki abantu bano battiddwa abamu badde beekyawakyawada nga tebakyagala kumanya ng'ekiyinza okubawummuza obulamu okwe kufa ate nga baagaana okulya mu nsi yabwe olukwe n'okulya mu mukulembeze waabwe olukwe lwa Kyagulanyi Ssentamu ne basalawo babatte era muhoozi n'alagira ne batta so nga ate abantu bakola ebintu bino omu ku bo Kibuule ali mu ggwanga erya Amerika mwatudde mwazembagatanidde nga endibota y'obuleega awo nawo nvuddewo ngenze maaso eno security alert eri mukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers n'abakulembeze mwenna aba National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo okusookera njala tandika ne balooya mwenna aba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gye muvudde katono mwawandiika ne mukola analysis ne mukola report ey'okutulugunyizibwa n'okuwamba abaana ab'enkyukakyuka aba National Unity Platform alipote ne mwagikola ng'omukulembeze omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu balooya wepo ne bannakyewa bonna abakola report eno era mwakwata report ne mugitwala mu EU enda ne mugiwa ku EU headquarters mu Uganda abasajja bonna abakazi basoma report ne bakwata ku mutwe bwe mumala okuwa report eno EU teyakola nsobi yakwata report eno negwako copy Yosebiti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi emutegeeza bibazudde mu kuwamba n'okutulugunya banna Uganda EU yafuna ekyekango ne Museveni yeewuunya biki ebigenda mu maaso nga ate yali yeebuzaabuza nga Afukaana bakimanyi oluvannyuma lwa Museveni okusoma report eno mu maaso g'abakulembeze ba EU era ne bamugamba nti nga nina bugisimufungize twetaaga ote buli musibe genda eyawambibwa ebyobufuzi afulume ekkomera ng'obudde bukyali nga bonna ba National Platform n'abantu abala bawambibwa Museveni kye yakola yabagamba asobola okukola ekintu kino naye kwakwakulizo kamu nti mukendeeze ku bukwakulizo mwateeka ku mafuta gye nali nnina okusima mu bitundu bye Bunyoro ne bamugamba okukkakkanya obukwakulizo buno okusinziira ku lipooti gye tufunye olina okuta abantu bano era Museveni bwe yamala okusaba ekintu kino nga amaze omuwa lipooti n'alagira mbagirawo nga nagisimufungize oluvannyuma lwa meeting eno Museveni mu meeting kiyamala okutuula yawandiikira ebitongole byonna omuli ISO Semwayo ne ESO police n'ebitongole ebirala batandika okufeffetta buli wamu ewali abaana bonna aba National Unity Platform abakwatibwa okutandika okuteebwa bunnambiro naye kukakwakulizo kamu nti buli mwana yenna agenda okuteebwa gye bojja katono ateekeddwa okuba nga omumwago musibe nga tateekeddwa kwogera kintu kyonna kyamutuukako n'ebintu byalaba otherwise singa najja ku media kebere Facebook kebere TikTok kebere media yonna ne mujjako interview ono ayinza obutaddamu kula ku musana bayinza omujjawo mu butabatiisa era Museveni yaragidde nti abaana bano bwe baba babaweeyo akasimbi akatono nakali wakati w'emitwalo 3.5 nga enziba mumwa baleme kwogera oluvannyuma lw'ebbaluwa eri report Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola omukulembeze waffe ne balooya bannupu gye baakola so ne babalagira nti abaana bano bonna bamala bakwata abasinga bamala balaba gye beri mu bitundu ebisinga obungi mu safe houses babatwale batandika obba display nga bitundu basula oba dropping bitundu ebyenjawulo banoonya makubo agabazze waabwe nga nabo gisimufungize naye batadeka kwakulizo nti okuddamu okwogera ekigambo kyonna engeri gyaba bakwatamu gye babasula gye badde batokyalinga kijja kubaviirako obuzibu obw'enjawulo singa banaakiwulira so bwe mutandika okulaba abantu bamwe batandise okuvayo abamu ku abo abasurvivinze omanyi nti bayinza obutaddamu kwogera ekigambo kyonna okuggyako okusirika awo nawo nvuddewo njira mu kitegere nti report omukulembeze gye yakola yatuuka dda mu international human bodies ne mu EU yatuuka yasatiza Museveni okutuuka okukola ekintu kino naye ate nga batugamba nti cow mentality yasinga okubeera okutawaanya abantu bano ulira Yoseri kennyini wano wali okulya n'okukomba essowaani ulira bulungi nnyo nga sinagenda wano njagala bw'obanga omanyi ng'oli wankyukakyuka nga omanyi akabinja akalumba busiika oba kwemuli batemuliiko simanyi but whoever knows this group please inform them before it's too late kubanga nze abantu abasinga obungi mukola ebintu nga mulumirwa ggwanga lyammwe oba mulina mission z'amabalalo no but no more information
okusinda ku sources zange akabinja ako mukimanye nti waliwo omu ku bannammwe essaawa yonna ayinza obbalyamu ensimbi ng'olwedi yatuukiridde eddaalo by'okwerinda n'abagamba nti alina footage oba ebifaananyi byabo kubamu abaalumba poliisi ye Busiika. So mwegendereze nnyo yonna gye muli abaakola ekikolwa ekyo nti omu ku mmwe ayagala bba waayo in the names of kunufuna ssente. So mutandika okwecekinga ng'obudde bukyali okusinziira ku information yange nafunye okuva mu tonzi zange ez'enjawulo. Mmwe abaakola ekikolwa ekyo mukimanye mu kibinja kyammwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu ssente nga yasabye ssente yewe footage oba ewe ebifaananyi ku mmwe abamu police oba amagye gatandika okunoonyereza nga bafune mwenna. So akabinja konna yonna gye muli message yagadde ogiba before it's too late mwegendereze nnyo. Omu ku mmwe akolagana n'akabinja ka state okwagala okuwaayo bamugesa okolete footage n'abagamba nomala kunsasula mbawe mundatigire okukunoonyereza. So mwegendereze nnyo mwenna akabinja ako mbagye muli bati muli yadde oba muli goso miki I don't wanna know. So mutegere bulungi nnyo nti omu ku mmwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu olukwe eweeyo ebifaananyi byomwe abamu ku mmwe basobole obbafuna okusanya wakabinja ako kinyagadde obategeeza nga obudde bukyali. Kati wano wali ekinyuso ekikulu ntandise mu nsonga endala oluvannyuma lwa meeting eri yatudde Museveni ng'amaze okufuna ebbaluwa eri Namutayiika. Wulira cow mentality mu nteekateeka endala Namutayiika omusajja ono ng'amaze okuta abaana bano ayina abantu bayagala balala okukwata era mu kibiina kya National Unity Platform ku misango emijingirire era addeyo mu nkola ye eri eya divide and rule blackmail atya anoonya butya waayungira Robert Kyagulanyi ssentamu Eke Bobi Wine ku bujingire bw'abayeekera kennyini bwe yeetandikidde onabagamba ADF is Museveni, Kony is Museveni, Lakwena Museveni, n'obubinja bwonna obwa terrorist buli mu East and Central Africa Museveni yabufuga era yabusasula. Mwana yuno omutamiivu bia muhonziraga byagambye we can defeat M23 ayoso oliguli yasogamba kulayi yasega nti we can defeat M23 ono muhonziraga nagati kale kabinja ka M23 ka terrorist era bagale batusi banonya mudamu. So bakimanyi bulungi ebera reverse psychology bakimanyi. M23 sponsoring bo Museveni kennyini kubanga mutuusi noli munne Pilato neruto yabegasseko bantu basatu. So don't be deceived. M23, a rebel group in Congo, is sponsored by Museveni himself. That's why Uganda, if we don't fight to fight for our country, nothing we are going to gain in that country. They are going to sell our minerals and to use the taxpayers' money to fund their mission to divide the Congo in two parts, because they are targeting to take part of Congo where they are rich in minerals so that they can create another country using the taxpayers' money. And previously, the parliament passed billions of money to allow infrastructures in Congo on taxpayers' money. So your mission kati kigenda maaso Yoseri mu ngeri yemu agenda kuwalizibwa okuta abaana abasigadde mu safe house naye agenda kukola atya. Member parliament ng'oluwa National Platform kansala ng'oluwa Unity Platform oli mu kulembeza National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abala mumpulirize bulungi nnyo wano wali crucial information. Tuzeeyo mu system enkadde eya Museveni eri gy'amanyidde ddala eri tactical eya blackmail kwayagala okukwatira abantu. One, bwe mwakoze report eno gye mwadde EU eya kidnap eya torture nemutuula muli maawo nawule nga butandise omunyonyogera kiyakoze n'addayo mu reverse psychology n'addayo mu bitabo bingenda kukwata ntya Kyagulanyi ono. Mujjukira tuzze tukuba bubinja bw'abayeekera bwe yateeka ku nuupu n'abantu babayagala bateeka nti bayeekera kati kiyakoze n'ategeeza ebinja byonna byabambega abantu bano mbate naye tugenda kukola ekintu bwe kiti. Mulabye video eyafulumye nga bakutte family ya Naddu ne bagamba badde banoonya mmundu. Kintu kyekimu kye bagenda okukola ku bakulembeze ba National Unity Platform ne ba foot soldiers abamu. Mujjukirako bulungi eddoboozi ya Uganda Muhammad manya gagenze lwe baplantinga amasasi mu nnyumba ye. Kati mwakirabye kye bakoze ewa Haji Naddu mu relative bagenze bagamba basakinga mmundu. Kati Museveni agenda kuddemu kakodyo ke yakola omugenzi Archbishop Luwumu. Remember, Archbishop Luwumu was blackmailed by Museveni's group. At that time it was known as Fronasa. Ulira
omugenzi Archbishop Luumu yasigibwe Tomi nga Museveni amaze okusima ekinnya mu lujja lwa Luumu ne bateekamu emmundu ne bamale bategeeza Amin nti Archbishop Luumu awagira abayeekera era ne makage mulimu emmundu bagenda okujja okusima ng'emmundu weezire. Kati mwenna bakulembeze ba National Platform Kyagulanyi Ssentamu emuli akakodyo ke ka Museveni kayagala okukozesa okuddira amaka gammwe oba ennimiro zammwe nga bazimenti zammwe bajje baplantingemu emmundu batandika okukwata mu kwomu nga bateeka munda nga basabako ebisangosango ebyobuyeekera gye baagala n'okujja era bajje balumba ekitebe kya National Platform nga basuubira nti waliyo ebikusika ebitaliiyo. Museveni njera kugamba ku kitebe kya National Platform waliyo emmeeza ne fayiro empapulapapula byebyo kateri kiriyo wayo kyamasiro ng'olowooza amasiro bateekamu emmundu Abaganda oba ng'olowooza empewo za Buganda zonna zikuŋŋaanira mu masiro. Oyagala kulumba kitebe kya National Platform waliyo fayiro na mmeeza teri kiriyo. So don't waste your time. That cow mentality, you need to think before you act. Stop thinking like a kid. Mulowoozeeko ng'abantu abakulu. Politics is just a game. Akusinga amagezi akutwala office. So sikozesa mundu amanyi tegala yasinga embazi yewaata. Kati wano wetugenda. So mwenna Museveni yagambibwa ati tulina okudda mu nkola enkadde okufuna abantu bano. Kati yagambibwa ati tugenda kuddira kati kambazire ndi Museveni musajja muyaje nnyo. Yagambye kati tugenda kuddira abamu nabategeezezza akakodyo okukojjawo poliisi ezisinga obungi. Temwakategedde nakabanyonyi temwakategedde. 1 economically tali bulungi. 2 ati abantu okuddamu okuluba poliisi ezofuna emmundu naye indirect waliwo kyessaabagambye kikino wano wammanga. Nabagamba Frank Gashuba bamwa biliyoni emu n'entendeeza tanagifuna ey'okutandika ebijambya mu Buganda. Kati bwe bajjayo poliisi zino ezisinga obungi mu bitundu bya Buganda bano bakijambiya ala tebakulembera Frank Gashumba kibawa chance okugenda okutema abantu nga bwe baagala nga tewali wadde poliisi n'omwasobola okutuuka mu kitundu ekyo with the time. Nkiddamu bwe bajja poliisi zebatandise okuŋŋaanya bazijjawo kiwa bano abatemu ababijambiya okugenda okuinvadinga ebitundu batematema bano nga tewali nga poliisi ez'okuva eva kilomita nga 23. Kati bagezaako okujja poliisi eno 1 okuminimizinga ku expenditure yaabwe. 2 okendeeza ku bubbi bw'omundu bwandibaddewo. 3 okuleka mission yeri y'ebijambiya okugenda maaso. That's why bali mu kuteeka abanyalonda buli kitundu kyonna ekya Buganda balita abatuusi mu Buganda babayiwa mbayitirivu nnyo kubanga bano balina emitima gisobola okutta. Ndoza mukitegedde bulungi munfunye bulungi nnyo. Kati Museveni yabagambye bw'ati. Yabagambye tugenda sindika abantu baffe bagende balumbe police posts ezimu n'okulumba bu small detaches wabu barracks okwetoola eggwanga. Bamala obbulumba for already tuba twataddeyo demundu tuzaagala tuddire information gye tujjeri mu research gye bamaze okwatanga bu barracks bamagye wabu detachi ne poliisi tujja ataakingira zine emundu gye tuma tuplantinze wantu tukwate ekiwedde kya Robert Ssentamu tumusibeko nti yabadde adiringa n'abantu bano abadde batandise obuyeekera. Kati bo bamale bakole report counter attacking eri ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eya torture ne kidnap bagikwase European Union bagigambe omuntu gwe mbadde mufiirako eyabawa report y'omu kuba wagira ebikola by'obutujju n'okulumba barracks n'okujja government ng'akozesa erinnya ly'emmundu. Ndowooza Kyagulanyi ekifunye kye mbadde nkugamba oba mu kifunye kye mbadde bakugamba ayagala ku counter attacking report gye mwakola ng'ayagala kukola bamala okwatakinga poliisi zino ne budetach ne military barracks obutono emmundu zino ate bazikozesa ogenda oziplantinga mu maka g'abantu mu nnimiro z'abantu abaagala enkyukakyuka. Amalako ate ripooti gye baatakinze n'emmundu ze basanze eno batandika okukwata buli kiwedde kati bakole ripooti bajja European Union ng'erumeka Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform nti basupporting obutujju n'obuyeekera ate European Union n'abazungu bakulaga nabo. Takitegeeza already report eri abagisse nupu ne Kyagulanyi Ssentamu maze okulonyera erinnya lyabwe nga bwe yakola ku mugenzi Idi Amin Dada. Kati Museveni ndowooza ebyokukola bikuweddeko wandibadde owummula mirembe awo nduddewo nnyo
ebintu byokola byakikadde nnyo funa sa system yaggwawo tuli mu digital bino ebintu by'okulimbalimba abantu okubuzaabuza abantu adda ku social media okuvuma abantu okubabuzaabuza byakikadde nnyo kati ngenze ku information endala tulyoke tugende ewalala missing information okay tukyagenda maaso ndowooza ba nupu leaders mwena bategeezezza musekiwalinga amaka gammwe negyemukolera semwaine isu bagenda kukola omulimu gwe bagambye tugenza njala tegeezera abakulembeze ba national platform mwenna nti muganda ffe Kavuma Murshid eyawambibwa wiiki eri ntegeezeddwa okusinzira ku drone zange nti ali ku SIU ekireka ono yakubibwa mizibu era ng'abuuzibwa kiki ekiddako era plan ki Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina n'abaana ba national platform n'okuba nti diaspora ebayamba etya naye okusinzira ku sosi zange Murshid Kavuma naye abatunira kyamuli nga Salambwa lya Nsenke kubanga talina kyamanyi musajja wattu talina kyamanyi ku Kyagulanyi wadde okumanya ku national platform kuba naye muwagizi nga ye abadde ayagala enkyukakyuka so mwena amunoonya ali ku SIU ekireka naye nga mukube muzibu nnyo bali baagala mujjamu bigambo naye nga yalemeddwa okwogera ekigambo n'ekimu kubanga talina kyamanyi ku lw'ensi ye kati bw'otunulira bali mu kulya mu struggle olukwe batandise okwemoola nga Uganda olemwa kale awo nawo nvuddewo ekino mukitegere kati ngenze ku wano bw'omanyi nga wasavingako mu police n'owummula bw'omanyi nti wasavingako mu prison n'owummula bw'omanyi wasavingako mu UPDF n'owummula wasavingako mu LD n'owummula wuliriza nnyo if you know that you are Ugandan who served in Uganda police forces, prison, UPDF, and LDU, please listen very carefully. There is a mission which is well organized and planned by M7. Because as we speak right now, the man is in panic. He doesn't know what is next right now. He fears that all people who used to serve under these security agencies, they might gang up with other Ugandans to top up his government. So, through SMY, ISO and ESO is planning a mass arrest of some of you who served under police, prison, UPDF and LDU. Because he fears that anybody who knows how to use gun might gang up with indigenous Ugandans and other group to top up his government. Nchidam. Gomuna Uganda aliye, ngomanyi nti wakolako mu polisi no umura, mu prison no umura, mu UPDF no umura, wepone mu LDU. Museveni ali mu kutya era asula alogotana nga yaloga mujjawe, ndijobera ne mujjawe azizo omulyo. Nga akimanyi bulungi nnyo ewakani mu kibira katandise omumyuka. Simbi zimwe ku BMP alota alogotana nga avudde mu refugee camp Entebbe ne Nakasero emuwomera jobera nti yajjajjawe. Wetwogerede sawa zino ali mu kutya nge yabye neyiba kubanga neyiba abamanyi entambulayo n'ensula. Museveni ono akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo sawa zino bamukyaye. He knows it. Museveni knows it very well that 90% of all Ugandans, they don't like him anymore. 90%. They don't like him, including those who are serving in his government, including those in diaspora and those who still in Uganda. They hate him and they don't love him. So Museveni is in fear that if all these people who used to serve in these sectors, they might gang up with indigenous Ugandans and chase him away from Uganda. So he's planning a massive arrest across the country to search and find whoever served under these groups of services so that you can be arrested and put under custody, and even you might be end up killed in such operation. So mbategeeza Museveni ateekateeka okukola operation eyokunoonya nakolako mu LDU, nakolako mu UPDF, nakolako mu polisi. Akimanyi nti nammwe kennyini temumwagala, abasinga omugi temwafuna busiimo bwammwe, mukyabanja n'emisala gyammwe, abamwamuko wadde abatidde abantu bammwe,
abamu temuna kyakulya nenga musavize eggwanga lyammwe so n'abakyali mu poliisi namwe mwegendereze nnyo ddala ng'okimanyi nti toyagala gavumenti munnange yogera bitono nnyo kubanga buli wonna we mutuuka bamanyi ki ekyokukola kubanga abanyarwanda beetolodde buli muntu yenna so mulina okubeera nga mukimanyi kino kigenda operation egenda tandika very soon gye bujjako katono nnyo so ng'oli eyo nkutegeeza muganda wange nze byange bwentu bwe mbyogera bituukawo ate munawooza muti yatugambye balimu okukwata baana babatwala babatraininga mu bintu ebitategerekeka wano nno nga nfundikira vidiyo ya leero njagala mutagingire omukyala gwe bayita Shami Malende ne balooya bonna abakola ku musango gwa muganda ffe Segirinya ne mukulu Sewanyana. Ntegeezeddwako mu nsonda ez'enjawulo nti Yoseeri ne gavumenti bali mu panic ekituufu tebayina musango bavunaana Segirinya ne banne bali mu kwebuzaabuza bagaafu abaana bakuba kimanyi Segirinya omu ku bantu abali straight ate nga ayagalwa abantu kyakola abakimanyi naye yalina omuteekako musango okumukkakkanya etuttumu n'okuba nti yagaana okukola bye yalina okwagala okukola kati balooya bonna aba National Unity Platform abali mu kuwooza omusango gwa Segirinya muwulize message eno bulungi nnyo ekisookera ddala nfunye information eno ngendaga nti ne mu kibiina kya National Unity Platform mulimu abantu abajja okukozesebwa state okulumiza Segirinya naye muyinza obutabalabako mwategeddeko nti gavumenti egamba eyagala kuleeta abajulizi nga beebikkiridde nga tebagenda kulaga feesi zaabwe obujulizi mwabategeddeko tuza mukimanyi bulungi nnyo abamu ku bajulizi bayinza okujja nga bebakunenga bali mu National Platform okulumiriza naye kulinnya kugafulumidde kwabaddeko Kazibe Bashir gwe sikyasobola kusikyatya kwogera kuba nakwogera dda nze nakusookamu Kazibe Bashir y'omu ku bajulizi abayinza okuleetebwa okulumiza Robert okulumiriza muganda we Segirinya Muhammadi either ayinza okwapiyalinga oba ayinza okuleeta amaloboozi ge naye nga amaloboozi gano agamba ayinza obutapiyalinga ne baleeta amaloboozi nga bakyusiza amaloboozi gano ku bantu aboogera naye nga obujulizi obutali butuufu kubanga babuliddwa obujulizi obutuufu obulumika yensonga lwaki ne gwe baleese okwogera physically yagambye bebamugamba okwogera mu kakabika ke tabimanyi kuba tebalina bujulizi so balooya mwenna abali ku musango gwa Segirinya mu kimanyi state terina mujulizi n'ogu bagenda kukozesa abo bakirumira mpiri bbiri abatulimu bakozesa okujja okulumiriza omukulu naye nga bayinza okujja nga betadde kukola ki besibye obukookolo obutayagala bantu kubategeera nti bebbo ku bo naye nga Kazibe Bashir y'omu ku bo gyerinnya libampadde ndoza mutegedde bulungi nnyo so balooya mutegere bulungi nnyo nti Museveni talina mujulizi n'omu ku musango balumiza ku Segirinya okitegere bulungi talina musango naye bakirumira mpiri bbiri abamu abali mu nuupu bye bayinza okuvayo ku obujulizi obuli recorded nga tebaagala kujja naye nga ate bonna bufu so balooya mukitegere nnyo omuza kati mutandika okugobera kesi ya Segirinya ne ba witness ba high witness oba abalumiza Segirinya ebigwe bagenda okwogera amaloboozi mugawulize ganze bagenda kukwatibwamu oba okukyusibwamu naye nga obujulizi bwawa tebukwatagana ekyo mugenda kyebulirako naaga ngenze nja kubeera wano ngamba era nga mukitegeera bulungi nnyo nga bwentera okubagamba ebintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo so nno butyo nakulabako Katonda baakyadde mukkiriza okugenda kwaye kuno enswaso etayanula yereega engalabe olusala eryayi ku nkolo luleetera Munyera okwandaaza so nno mwenda butyo musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka asobole okuba nga Katonda amukingiriza afune obulamu tusobole okubeerawo ffenna kubanga ekitaffe olugero lw'ensembezzayo lutegeeza nti olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyera okwandaaza ekivunulwa nti ffenna bannayuganda baagala enkyukakyuka tulina okufaayo nnyo eri bannaffe bonna kubanga buli muntu atuvaako ddi buddene nnyo mu struggle ne mu nkyukakyuka butyo mu Buganda buli ali eyo nagawumbidde olina okusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga bw'avaawo kiba kitegeeza Obuganda busaanyeewo kubanga baba bagenda okubusaanyaawo tebatudde kivunulwa nti obuwuka bwe tuyita Munyera bweyagalira nnyo n'okubiika n'okwalulira mu bitooke kati olugero olwo buga nti omuntu yenna ajja n'asala ekyayi aviirako Munyera okusaasaana ne famire yonna yennyini Munyera afana amagi ne gafa tetuyita nti olusala eryayi ku nkolo luviirako Munyera okwandaaza kitegeeza nti singa tuviirwako omu ku bo kabeere Ssaabasajja Kabaka bannayuganda n'Abaganda tuba tugenda kwandaaza oba okusaasaana nga tetukyalinako muntu yenna atukubagiza oba atukwingiriza oba atukunganya ffene wamu gwe tukkiriza mu ngeri eyo
butona mmwe ffenna abali awo bwe mbagambye nti Muzeeyi Nadduli tumusabire nnyo mu kalowoozo ka leero n'okuba tusobola omubeererawo mu mbeera eno wankubadde akyalina ekimusibye oba okwogera ebigambo bino naye nga ali mu mbeera mbi nabaga Museveni akutta mu ngeri zonna akutta okyalinga physically emotionally economically politically socially n'akutta ng'olaba kati Muzeeyi Nadduli ali mu kufa mpola yakatta omwana postmortem eganya okufuluma bagenze kunoonya mmondo mu family kubanga bakimanyi nti omusawo oli balina omukolako cover up no covering information obutafuluma mukitegedde bulungi nnyo kale ndowooza sijja kubeera mulungi omu ku social media kuno njera baagaliza olunaku olulungi mukama bakumira mpeera tusinkana olunaku lwonna lwe n'abanjagadde obbateerayo ninga ku Sunday nzija before nga nfundikira omuntu yenna amanye byafaayo n'ayagala obimanya genda ku Gola Moses osome byafaayo bya Buganda bassekabaka engeri gye bajja bafaamu engeri gye basikizaamu bassekabaka oba bakabaka abaana abato engeri abakuza gye bakuzaamu n'engeri gye baatemaatemamu Buganda okufuna amataka waliwo ebuuzizaako botya abasajja n'abakazi mu Buganda abafuna mayiro ne mayiro z'ettaka baazifuna batya era baazifuna bassekabaka abaleka abalangira abato nga bafuga bana abakuza ne beegabira ettaka Mayiga kyekitabo kyali mu kusomamu kyennyini n'empuuna malungu eziri emmengo Mayiga nkutumiddeko nnyo buli kyokola kyonna kimanyi nti eseekulaba abasajja betuyita bakisingiri baafuna batya ettaka ba Ignatius Musazi baafuna batya ettaka bakabuusu baafuna batya ettaka bakakungulu baafuna batya ettaka bassa aporokaga baafuna batya miles and miles of land ago baagafuna mu system ey'okugyawo bassekabaka bo ne basigazanga abakuza abaaliwo okutegeera ne beegabira ettaka kubanga tewali omuntu abakuba mukono kyekitabo Mayiga kyasoma era kyagala okukola essaawa zino nga kiri mu motion ekutumiddeko ku Sunday uyimule mbulanga emmengo twegweko naye before nsobola okujja either ku Friday njala otumira mwena abakyali mu struggle abapresentinga n'abakomentinga n'abakola kimwe bali mu balire ddala timuvanga okwo abali ku social media ku Facebook TikTok wonna mwena batumiddeko mukama bakumire mwiraba